waliwo ekkomera oba ndiyite ntya lirina Lufeenya eyo gye wali okubonyaabonyeza ow'okwekika ekyawaggulu ng'eyo basibirayo abantu tebakkiriza balooya tebakkiriza baluganda kukola kikya na Lufeenya. Twagala bate abantu baffe bonna abali mu kkomera kubanga n'ebbanga lye bamaze mu kkomera limala okuba nti bwe balina kye beetaaga okukifuna. Era tumaze okutegeezebwa nti abasirikale abasukka 1000 bamaze okuba nga bakwatibwa naye nga gavumenti tennyonnyola nti abasirikale baffe basibe. N'ekyo kye batutegeezezzaako nti bali mu kunoonya abo abasirikale balowooza nti baawa FDC Ntadikano Dr. Kizza Besigye obululu mu kalulu akaakaggwa. Obujulizi kasita bukunogolayo oba oli munnabyabufuzi oba nedda era tujja kuvaayo tukukube tukusoye ebibuuzo ate DPP walaga nti omusango gyeguli nga tukutwala mu kkooti.